Oh mama, way. I love you, Hey. mama. Oh mama, way. I love you, mama. Whoa, oh mama, way. Oh mama, way. Hey, I appreciate things you done for me, mama. Oh, you are nice to me. Every day you are great to me. Here for me, sing for me. Oh, none everything just get better. When you're away, I grow to smaller. Love, I just get big. Oh, more, mama. To me, you are too real. Oh, mama, way. I love you, mama. Oh, mama, way. I love you. Oh, mama way. I love you, mama. Oh, mama, way. I love you, mama. Now remember you promise me forever. Sola. And ever things will be. Soon nataka muku binyanya. Aise chinanya. Nataka muku binyanya. Ochise. Saula tugenda kisawo. Sola kemba tugende. Oh mama, Rio my advisor, Rio clever man, not born a loser. Never think about him as they say. Never clever Jesse phone every day. Better dance and sing now reggae. Better dance and now sing reggae. Oh mama, na kwa tempo la tukawala. Yange nja kutuuka. Ugo muchalo mukozi, yalina bana be babiri. Challa. Olanga nyonyo, okulabanga babezawo. Yalina mujja webali. Atamwagalizanga kalungi. Omulimo lwagwawo bweguti yade bali akakule n'atema. Essanyu lya malembo Yamaziga gente. nakwata empola atuuka wala. Yange nja kutuuka. Essanyu lya malembo Yamaziga gente. gemaziga nakwata empola atuuka wala. Nautu. Olaba boye nkola abantu bagala nnyo byendola gy'okoma okuba obubi. Awakana gezaako omulumbe ng'essaawa etuuseyo omusika ng'ebintu byakoledde ebbanga nga babirwanira. Ssanyu lya malembo Amaziga gente. nakwata empola atuuka wala. Jagutu. Essanyu Tukube. essanyu lya malembo Amaziga gente. nakwata empola atuuka wala. Tujja kubaawo. Essanyu lya malembo yabikosoden. Wankubireyo taata. Kirebaje. Baba Wankubireyo. webale kusiima. Ulira ekinyanya. Yes. Ninova wano nga nfunye ekinyanya. Okipromoti. Nalinda. Yiyo. Monica Lida. Nalinda. Njagala omenya mutima gwange anyakusigudde atamanyi nti oli wange wagenda n'enaafu yange kati kikimanyi monikolidde nate kale nejjusase nga fala nga yaliwo n'omukwano gwafasa nga gwandibaddewo monika samanya planti gye waliko naye kati kunoonya kyanokomewo. Monika Etuula. nalinda weeto Tukube. Monica nali manyi monikolidda nalinda to Monday you are my baby. January, December, because lady. She's got a nice figure plus nice face. Got a nice body so part the bottom. Let's move people to Jamaica. Went and branch to America. Sexy, you are my sexy. What? Sexy, you better get a sexy What? Monica. Kuba kirema tugende. Bampita masoko. Nalinda. Kona. Monica. Nalimanyi monikolidda. Nalinda. Kona. Monica nogenda. Saba Katonda ndabe nga akuza. Era n'omukwano mugezi babaika. Monica. Nalimanyi monikolidda. Nalinda. Kona ekintu. What? Adalia. Abawuliza kireva ali mu kudalya wano. Bivuganga taali.
Ani akusigudde tamanyi nti oli wange okugenda wagenda ne laavu yange kati kikimanyi monikolidde nate kale nejusase nga fana nga yaliwo n'omukwano gwafosa nga gwandibaddewo Monica samanya panti gye waliko naye kati kunoonya kyanokomewo Monica genda wagenda ne laavu yange kati kikimanyi monikolidde nate pulo bwakaddamu akasomye Kireva okuba webale kusiima ekitiibwa kikyeffe tuyimba buyimbi otya tubandikirya jebaleko kale baba nawe jebale bitambula bitya mukama nga bwantambuza bwentambula webalo era tutambula iye mwagala kuba endongo tugikuba nkolagana ki embeera nkolaganayo kati ne banja famire emiridde etya ensangi zino yesu ogwo omulimu yagumala dde ogukola twaddamu ne tubeera fit era bwe tutuuka ffena nga tuli wamu tubeera obumwenyumwenyu butulitaayita awo kirungi omanyi kinyuma nnyo bw'osanga baganda bo nga mukolagana lwobasanga ebanga pate naye luli wabaddengawo ekintu nga obabeeramu olaba olina kubeerako bbalibbali naye kakati tuli kimu era bwe nawulidde nti kati bali mu superstars bakubagina naddukiddewo olwawulidde nti superstars association eguse at least bangobe naye nga nzize nawe tosiwa oli superstar superstar kyo kyampise kyo kiŋŋaane bugayi naye nga nze nzize ebisaanizo byabwe nnyimba 5 nga hit ebisaanizo byabwe nnyimba 5 nga hit ate ono alina nezisinga alina nga 15 yaziyisaamu Kireva gye enyimba 5 nga hit yo naye kituufu kubanga leso nje baali bagamba nti bali 13 bonna bakulu 13 muwuma kakati ate eno ffe tuba tusobola kuyisa ddoboozi mu bantu 13 bwe ne bamugenda tegekera abaana bato ba fresh kid okubaako we bayitanga mukulembeza lazima wire mukaabya alina okuba bulungi nga budde abuddibwa abulire fresh kid Kireva gye baliko kale bambi nawe gye baliko obulamu butambula mpolampola obulamu bwa mukama obwo butambulira omu mpozi n'abali mu famire eyo butambula omu ne famire eyo ne wano ku nsi wajjudde ennaku ku nsi wajjudde ennaku etya era ng'ekitabo kyogera nti bannaaye mugumenze empangudde naye ng'ensi ejjudde ennaku etamala naffe tugiraba ffe twatandika nti bwakukoona naye mukole ki naye tutuuse eno waggulu nga tulabala mutuufu wakuba teekawo neeno abantu obagamba oba Kireva gye akyali mulokole luli watambula ng'ogamba yesu naye ennaku zino wabikkakkanyaamu ntambula yammwe temukyandaba kuba baagaana okutambula abantu bakyatambula so temukyandaba kuba situtambula era nze wano nga mumaze kumpita sonabena nga isoko jja ntubagala okuwulira kyovoddamu n'owulira yesu kuba ndabiddwako wali ogambye okukola ekkanisa yakolebwa naye mukama yatannakkiriza njala kufuna ttaka nasabako ettaka emabegakaawo lumu nempira nga wuza takazibu kati nze nasaba yesu era nindiridde okuddibwamu kwange bwenfuna ettaka kanisa yakuzimbibwa lwakuba yabatukuvu ate etya abatukuvu be batya mukama waffe omukulu w'eddiini yesu kristo akugamba mukulu w'eddiini y'abatuukirivu abatukuvu be batya abatukuvu omala okulokoka omaze okuweebwa obutukuvu naye bati wasalirwa kuteekebwako mikono kuba mwoyo mutukuvu oba wasigala mu bulokole nga wayingira buyingizi mu linnya lya mukama waffe gwagenda okubeera pasita mu kanisa eyo mukama nga bw'anaaba ateeseteese nange nkyegomba era kinnuma nnyo okuba nga mbulira ekigambo ate nenzira ku mirimu emirala kuba ebiseera ebimu oba obuulira nina mikwano gyange bamanyi okunkyalirako ewaka nga baagala omanya ku bigambo bino naye muba mukyanyumya ogenda owulira nga waliwo ate omulimu omulala gw'okuyita ekyo kinkola bubi nnyo so bwe naba nga kyakyewedde emirimu gyonna ojja gireka n'obuyimbi leka kunsonga mu biso bya buyimbi nga ne muggulu kuli bakuyimba Kireva gye olowooza ki ekyakujja ku mulamwa gutya ogw'okuyimba amaanyi ge wali mu luli amaanyi ge nalina mu luli nata maneja wange Kiwa twakolanga ffena kuva 2007 kuva 2006 2005 nga ggwako ne tutangana mu 2009 so kati awo mbadde nina okuba nga ninamu okupanga studio nga studio nayo njipanga naye nga mpangisa owulidde kakati mbingi badde beetaga mu studio maze okwawukana ne manager nga awo nandibadde mbaleetera ennyimba endala bana okuba nga mumpulira ate nga ne mu kuteekateeka Kireva gye wanakolera emirimu gye kwekabuliriro kwekabuliriro ako kekabuliriro
waddamu okola studio yaggwa nkugambye Yesu yagimala n'ebyuma yampa kati wano muzeeyi Kaguta yatanampa masanyalaze naye ng'omuti yagusimba. Muzeeyi Kaguta omugamba kyolo masanyalaze nze ge sirina era mpulira nga basaba akaseere nze bampa amasanyalaze nze mu studio nsobola okukola omwezi nsobola okukola akadde kankamu n'ekitundu studio ng'ekola nina bakasoma bangi kuvalira ggulu wide country yonna nina bafanzi bange bagala okukola ennyimba. Studio wagiteeka mu kifo ki? Eri underground Buloba. Ebya workshop byo biri bitya? Workshop navuddeyo nga tebitambula bulungi engeri muze olwa covid abantu tebakyatambula ng'ebintu gijja bulungi ku workshop kwe kudde wakati zirimu kuba ku mataffaali nga bwempalinga ne ku muziki ewazzemu okola amatafaali era neerisivangayo ku workshop naye ng'owatanya nnyo. Nkyagala nnyo okuba nze bwembeera mu studio nze producer nze muyimbi nze muwandiisi nesanga nga bwembeera nga ndi aido nga sina kyenkola nyinza n'okugwa eddalu. Kati kwe kukwasaganya buli mulimu. Omukyala ye gyali? Omukyala gyali ali atya? Gyali Mukama akuuma lwakuba nnumyamu ebiseera ebimu naye nnuma akubamu emiggo kiki akulumya atya? Mu kitabo tetunagatta bulungi. Mu kitabo tetunagatta mukyalimu ebikya era bwempulira Mukama ffe ng'agamba nti omwagenda omu asigala neraliikirira okubanga omu aligenda omulala n'asigala. Kati kitali mu kitabo okuba nga kuguguba tube nga tukwasaganya ffenna. Omwana ali atya? Ali bulungi naye era embeera ya leero obulungi majje mu lukufu embeera wonna buli omu aseka majje mu lukufu. Ali bulungi naye nga mulimu ebintu byetaagisa okumwa bisobola lwa covid. Uganda Superstars mwoli? Uganda United Superstars Association. Mwendi naliko mu UPRS nabeerako ne muwuma naye saafu naliko gonishment n'obuyambi obwalinga bufunibwa mu association eyo. Ne muwuma walimu? Nalimu. Kati mwakoze ne association kukoba uma oba? No. To the easy service, to the fast service. Services zenga zitulukako mangu. Kwa wagaye umeina abantu 13 abakozi. Kati tubanga tulina ekibiina kino nga you can be recognized nga bakuwulira ffe tulina abantu bangi tetugamba tugenda kweyisawo ffe kanga bagamba superstars ndoza kati beraze be ba star baliwo. No, we are building a foundation for our coming stars. Are you fit to be abantu badde ne babuuza waliwo babuuza liri puzzle ogwanidde okubeera mu United Superstars? Teri kitibwa kitava eri Mukama era nga bamubuuza mbeera ye mbaddamu ne bagamba ye. Naawe ogwanidde? Nze nagwanira dda nze awadde zange nazifuna mu ggulu ku nsi tebampa kati zo mbadde nkiina ng'ekyo era bwe nawudde superstars ne ngamba let me go and try a register up bwe banangoba nga mweyasiri superstar tebakugobye? Tebangobye ate kati bwe tebangobye netagana ebifo ebyokumwanja ebirala. Watuuse kati oyagala kifo kyaki mu United Superstars? Gwe totakulabya amalya oba bakuwadde edda ogufo? Nze nomuna ekirulirwa kyange kyo kyokutendeka omusingi kuba mweyasuda mbe neyambuuzaako awo nambuuza nti abantu bano boogerako kiba Paulo Kaffe ne bagamba ye twabayigirako okuyimba music alina message bakuŋŋanyanga batya abantu kuyimba music alina message kati twabayigako ekyo kati naffe twagala abaana baffe bano bajja nga fresh kid kapiripiiti emujogwo ogujja gusange eno nga bamaze okwerula baleme oyita mu bizibu byetubaddemu fe bibaddemu n'entalo n'amasasi olwo badde obiraba twagala bibeere ng'oyitaku waweweevu. Clever omuntu ayinza okuddawo n'atula n'agamba oli mulokole naye ki ekyakulokola? Yesu yeyandokola. Atya? Yesu yeyandokola era Yesu yamala okundokola nawulira nga mpeewuseeko ndoza kintu kimu kya butabatizibwa nenonya kyaki nengera ne bambatiza. Bakubatiza mu kanisa ki? Eri awo Kajjansi. Era nasanga bwali buzibe n'okuziba nga buweddeyo naye nga muliro gwempulira muze ndoza nga besibatizibwa kwolwo nga mpulira sirikirya neeta batisiti. Tebagamba nti nno ebizibu byakuyitirirako nnyo? Omanye abantu bagamba abantu abalokoka ebizibu bimala bayitirirako nnyo ne balyoka balokoka. Teri afuna magezi nga tamaze kukwata ku muliro ate wali yatondebwa kuyita ku kaweweevu. Nze nange ebizibu nabifeesingawo ogambye nga nina erinnya naye nga sobola kukola ki nga sobola kufuna ssente nga tebampita ku bivvulu kibala nakayananga nnyo ne bagamba netagana nga nkubeko ku lugogo owulidde nga njala nkubeko ku lugogo nkoleyo concert yange kubanga mpulira abantu babakolera concerts kyokuvaayo nange mpogganeko bampulire munaye.